ate wano ku suplex gym bannange balina keya batuwayo eryenvu batuwayo n'amazzi wano kati ndi ku break kati ngenda kusabula amazina kati bw'otuuka wano mu gym tosobola kufairinga bedwork obeera flexible nyonyonyobunafu bikirinda apumule n'omukwano gwakulabira ddala nti oli physically fit banaye mbayita mujje wano ku suplex gym wano tuli wano Kavule Kirinnya ku kigenda e Bukasa wano mukonna wenyini wano ku Unise's Kitchen wetubeera mu parking jangu era ojja kulaba banners zaffe ziweziri ojja kulaba buli kimu kiri set ne equipment byonna biri mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 724 oba noti 78 29 52 155. Kale, boot camp every Saturday, very early in the morning. Pozi sawa ziba mmeka? Na ziba sawa emu n'ekitundu. Sawa emu n'ekitundu. Nemu ekitundu. Suppose okubeera wano sawa 12. Gwaje emu ekitundu. Okay, tuli ne Madam Olivia. Yeah. That's your name. On Olivia, yes. Tuli ne Madam Olivia. Tuli wano Suplex Gym yatekawo boot camp every Saturday in the morning. Sawa nga kitundu nga tutandikirawo nga tukivuga yamucho kiba kyatandise dda obulamu naye buli butya obulamu bulungi munaye nze nalina weight nga mbi nnyo naye kati nsaze osaze omubiri walina kiro nga mmeka nali kirabikanga ngenda mu 9 mama nyabo wakamala banga kiwano ngokola mu boot camp ngokola omubiri ono boot camp yakatandika tumazeeyo nga mwezi gumu nekyo gamba osaze weight ebyaddala nsaze weight kuba mbadde embeera nawali ku suplex mu gym kati wali mu kiro nga 9 kati olinga mu mmeka waze mu kati ndinga like mu 68 mama nyabo ng'osaze nnyo nsaze nali munene nnyo era mwe nkulaga ebifaananyi byange ayiyaya nali bubi kiki alisinga okuba ekinene ku mubiri gwo na olubuto matama kale neck my round neck my face yona yali kyalete kyolya nnyo kirabika nali ndya nnyo nga ndi mmirembe nga nkwata ku doola mwana nali nkwata ku doola ate ka tokyazikwata what went wrong embeera yayala kirabika mwami yali akuteekamu ssente emirimu yali ijjo nga gye gikwasa doola emirimu nga nze mbeera ku nnyonyi every month nga mbeera ku nnyonyi ng'ogenda budda Jali mirimu gyekyo naffe otuzigirire. Jali mirimu bambi. Ate nga wavaayo kiki? Wali kadaama. Wali kadaama we batera obeera ku nnyonyi. Neda yali project. Yali side ne ending. Okay. Akati kiri kitya omubiri kati okiwulira otya? Mpulira bulungi nnyo vibe. Gana bino ebisambi byonna biri tondi. Mpulira so light. Abantu batera okulaba nga otema dance. Dance oyo yana kyakwongerako. Dancing teekana ku status ne bagiviewinga. Nga bakulaba nga otema dance. Bajja wano ntema dance nze ndi muntu wa dance. Omuntu atanaba kujja wano muduyiro omugamba ki? Munnaye mugamba yeeyune mangu ajje ayanguweko. Vibe eri wano yakabiri. Buli Saturday. Every Saturday. Wano ku boot camp. Katuddemu twongere tukole duyiro tugenda kuddamu otubuli ate onaabawulira nga tumaliriza okukola. Kale bambi. Kale bana tulina Madam Olivia wano ku Suplex Gym. Katulaye nga yakuba mu dance olunaku olwaleero naye nga yakola mu duyiro then after tumaye nga tweyongerewo atubuli ekiki. Thank you. Kale. Tukyagenda mu maaso tuli ne Madam Olivia every Saturday Suplex Gym boba ova Wetegereze okirira mu Kavule ngo yambuka Bukasa Kirinnya Bukasa Kirinnya wano wetubeera every
Saturday in the morning. Obadde ogezaako tunnyonnyola walizo wa kilo 9. Ayayaya nali ndi bubi. Kati oli mu kilo nga 6. Omufuna bulungi singa weyengeddeko. 6 awo kati. Nsaze ndi light nnyo. Okendedde. Biki ebirala byongera ofunamu nga gwe ng'omubiri besides kusala busaze mubiri? Banaye omubiri gwange kati guli fit. Oli fit nnyo. Nsobola okutambula mangu, nsobola okukola ebintu byange mangu. Ekisooka. Ekyokubiri ndowooza nnyo. Okola dduyiro kikuyamba kuba ng'olowooza nnyo. Nga ndowooza mangu. Sure. Okulowooza mangu kutya? Anti kati omanyi bwe tukola dduyiro omubiri guba munafu. N'obwongo buba bukola mpola. Bukola mpola naye kati wano dduyiro akuyambako n'obeera sharp in thinking, making decisions. Kirungi nnyo bambi. Okay. Omuntu atannaba kujja kutandika kola bino yena gy'aba ali oba ali waka oba ali luddawa n'abali around yona batannaba kujja joininga wano oyinza bagamba ki? Bannaye banguweko okujja wano. Ekisooka wano tukolanga bintu nga bisatu. Tukola aerobics, tukola dance, tukola ne gundi stretches. Stretching ebyo ebintu bisatu tubikola byonna. Ate wano ku suplex gym bannange balina care. Batuwayo eryenvu, batuwayo n'amazzi. Wano kati ndi ku break, kati ngenda kusabula amazina kati. Waliwo abantu nga bakatandika okukola dduyiro ne bafuna okulumizibwa mu mubiri. Balina kakeya kalake babawa bafunamu banyiganyigamu masaji bikiwe ebitola ku mubiri ne gubakkirira. Naye balina okukontinuinga. Balina okukontinuinga nga bajjayo. Okola ogusooka mu bine gukuluma ina you have to continue. Yeah, you have to keep on coming. Tosobola ate kubeera waka n'ogamba nafunyemu obunafu bikya. You have to continue. That pain means you are healing. Okay. Fatigue kajjamu because it's first time. But as you keep on working, omubiri guba guguma kati. Getting used. Nakulabako n'abamu bwe watugambako wano baba ali bazungu bo bangamba nga tetukyabalaba what went wrong. Abazungu bagenda okujja bambi bakolera up country naye bagenda okujja. Tugenda kubeera wano. Abantu gezaako bayita aba friends bo manyi abali around wano Wetegereze Kireka Seta. Nze mbayita abantu aba batano bakajja wano. Era balaba status zange. Video bonjikola ne nteekako nga wow. Ngamba wano suplex wano kavule Kirinnya. Bukasa. Kasoko yongero bayite oba wene location nga weeri wano. Banaye mbayita mujje wano ku suplex gym wano. Tuli wano kavule Kirinnya ku kigenda e Bukasa. Wano mukonna wengini wano ku Unise's kitchen. Wetubeera mu parking. Jangu era ojja kulaba banners zaffe ziweziri. Ojja kulaba buli kimu kiri set ne equipment byonna biri wano. Suplex gym banaye buli kimu boxing, cycling buli kimu kiri wano gwe jangu osale omubiri. Okay. Madam Olivia abayita muna mikwano jo nayo like some companies zomanyi or some names you can mention to you with your family. We need you here. Come and do this. Oberenga olowooza nnyo. Oberenga ukola nnyo jango salo mubi jango salo lubuto oberekiriya. Mikwano jange jona abali musaakozi zange ne aba church. Mbayita mwena mujje wano. Era bamanyi mbayita. Waliwo kano kayinza okubanga akama. Abantu abamu batera tugamba batera okwawukana n'abagalwa abaabwe nga bagejjulukuse bayinza obbanga tebasobola nnyo biri byomanyi. Like gym ina kikyeyamba ku ekyo. Wotuuka wano mu gym tosobola kufailinga bedwork. Obeera flexible nnyo. Boduka mu gym tosobola failinga. Obunafu bikirinda apumule n'omukwano gwakulabira ddala nti oli physically fit. Tosobola kubeera munafu. Because sometimes we find out ngolaba omuntu omukulu ng'ayagala omwala omuto ng'alowooza nti abeera yesobola abeera ali fit. Nedda. Ye alina ekizibu kubanga abatajja wano kola dduyiro. Sala amasavu kutoninga omubiri. Dduyiro neyamba nnyo kutoninga omubiri. So olukino oba ng'okikola kiriya. Kutambula kudduka kola mibiri bedwork. No stretching. Nonzina amazina n'ogenda nawali mu gym wenyini n'okolayo ka cycling awo. Station the bike. Ate ebyokulya olya biki? Gwolya biki from kilo 9 okusala kunokira panga mukaga ate ebyokulya okozesa ki after like ojja kola dduyiro waneeno. Kati munnaye nze negendereza nnyo byokulya. First of all, I avoid so much taking ebintu by'amafuta ebyo. Mbeera nnyo ku greens, amenvu, amatooke. Now like in the morning, katogo. Katogo is my breakfast. Naye bino simanyi sausages biki enkoko byo, you have to reduce on the intake. Okay, katika tulumbe mu mazina mu dance atulabenge jogendo kuba mu dance. Tugenda kuba dance. Atubedenga tweyongerayo. So ready and fit. Yeah. Suplex gym esangibwa Wetegereze waneeno. So tukyagenda mu maaso no dduyiro ow'okumakya. This is Butu Camp. You can join anytime. Let's go.
kale alina ekkubo lyotera okwogerako eriva ebweyogerere eridda ebukasa lino liraba lyambuka lirigenda ebukasa. So every Saturday suplex gym wano wekikwata wabeera bootcamp ya suplex gym ebeera ng'egenda maaso. Era obanga ova ebweyogerere oba Kirinnya Kavule ng'oyambuka ebukasa nga tulina okuba abantu balagirira ojja bbanga olaba banners zino oba teardrops zino ezibeera ziri ku kkubo. So wano munda ekintu kibeera nga kigenda mu maaso. Naye ate wenyini wabeera wali gym bw'obeera ng'ate otambula nga oyambuka bw'oti waliwo kalina gy'oyinza okubeera ng'olengera ku mukono oguba gukwambusa sayidi eri but opposite kalina eyo waliwo kalina endala eriwawo waggulu wewali gym wenyini ddoiro wagenda mu maaso n'okubeera ng'ate nga akolebwa. So twakeredda budde bwa kumakya tugenda mu maaso n'okuba nga tukola dduyiro. So munda wane oyinza okubeera nga olaba negattaako tubeere nga tuyingira munda ate dduyiro abeere ng'akola ki nga agenda mu maaso. Nze Sonko Muhammad katweyongereyo. How many are making to be sincere? How many what? Yes. Just enough. Mulinde. Umulugo ate gwe diriki. Okay. Come here. From 3 to 0, You come down. then you cut the cake. From what? 3 to 0. Okay. You're shining my shine. 3, My shine. 1, 3, 2, 1. Maduga suse nawe. Okay, 3, 2, 1, and 0. You look so happy. Naye buli lwa mukaaga wabaawo bootcamp. So abantu abali around Bweyogerere, Kireka, kumpi ne Namboole, abantu abasula ebukasa, Namanve, Kirinnya, Kireku, awo nawo n'okwetooloola awo. Buli lwa mukaaga wabaawo bootcamp. Ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bw'ojja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nnyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu nooti 7 nooti 67 94 729 oba nooti 78 29 52 155.